Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH Mukasa gemanya gango mulungi atulaba nkwanirizzaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Era nga wotulabira wano twegattiddwako omwami Malemabirizi Hassan Kasim Kiwanuka. Ngogedde bulungi amanyago? Male Hassan Mabirizi Kasim Kiwanuka. Oba oli mu characters mmeka? Lwaki mbala characters mbala manya gange. Kati awunteke wako. Ku yunebu wajuzaayo ameka? Wateekayo ameka? Bya yunebu bijja kujja. Bagumanya gange. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG bebatuteekamu essente nga basangibwawo Kireka Kamuli Road meters 15 zokka era nga bano bakugamba nti alina kyotunda nga kyawaka kya office saloon oba restaurant beekwate banoonyeeko ku mukutu gwa Facebook Sozo Property Consultants UG. At the same time osobola okugenda Kireka awo ku offices zaabwe general head officers awo ku Kamuli Road meters 15 zokka bawe kyolina bakuwe sente obulamu bunyume ng'oyina essente mu nsawo ate nga weeyagala. Then ne company endala ettekamu ssente beba Sankago nga bano bakafulu mu kushipinga emmaali yo yonna okuva e China okutuuka e Mombasa n'okuva e Mombasa okutuuka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala. Sankago head offices zisangibwawo ku Wilson Road ku Arua Park ku kizimbe ekimanyiddwa nga Fortune Plaza. Banoonyeko ne ku Facebook balina page yabwe emanyiddwa nga Sankago. Ennaku 21 okuva e China okutuuka e Mombasa emmaali ye beetuuse. So weekwate Sankago Shipping Company okuva e China paka e Mombasa emmaali bagisaabaza bulungi nnyo teri nti ate basobodde emmaali wannewale. Twegattiddwako Malemabirizi gwe tugenda okuba nga tuwayamuko naye ku nsonga eziri mu ggwanga ensangi zino era nga nsaba babuzeeko. Abatulaba nsanyusa okuba nammwe. IBRAH Mukasa abadde ambuzeeko twasimbala bagana ng'oli ku issue ya age limit naye ekyagenda mu maaso tulunze judgment nga 3 September West African Court twaguulira nga 18 omwezi ogw'omusanvu so tulinze ensala nga 3 September yo naye etambula kakati n'okomyawo katebe leero obulamu bugamba ki wendi survivinga kaledi nkulaba okakubye sino kala zaffe za muze yinzo be y'omusaayi yinzo ba ene yinzo be yeri envuso kala kyetegeeza si ya nupu eyo nupu kyagwanya gikuzejjo ne kala radio uli abagikanya kala radio yali wano kuvadda jajja ffe bagirina. Thank you. Wotwegatiddeko era wetukunoonyereza nga oli mu nsonga y'okutambuza enjiri. Abamu bagamba enjiri ya buchayi, abamu bagamba enjiri ya kulwanyisa Honorable Robert Njamsa Center, abamu bagamba oli ku kiremya alemesa sitambuza njiri ntambuza nsonga because bwogamba njiri obanga agamba nti eringa Bible gye bawandiika tuli ntambuza nsonga ngoba nsonga kulaba nga ntuuka ku kintu kyennyini ekiriwo. Naye badoga bagamba batya abalala abantu batandise dde okukuba ebituli mu nsonga yo ey'okuba nti wavuddeyo n'okuba ebituli mu buyigirize bwa Honorable Robert Kyagulanyi Center era nga kaweefube gw'olina ali nti oli mu kukola bwezizingire talabikira ku ballot paper 221 obuzibu buvaawo. Toyinza gale abantu abasinga ekibatawaanya butamanya naye sibanenya olaba nemba wogikuba omukale soka kudduka ate ng'eyagala nnyo ennyama naye bwogikuba buli soate kudduka ne olwonayemala nekomawo ate nebakira omukalo bali surprised nnyo bo badde bafereddwa ebbanga ddene Kyagulanyi alina empapula ate Kyagulanyi teyasoma talina mukaaga akale olala omuntu kagana talina mukaaga yalimba emyaka biki basooka kati oba alimba bwobagana nti ave ku ballot paper nti tekisoboka naye mu democracy otembeeta gw'oyagala n'obiyisa gw'otayagala bw'okola ebyo ng'okoze eki democracy bwati bwatambula. Abaga Trump mu America bamuwaana abatamwagala bamuvuma n'amukolako n'ebibumba ati nabo abaga Kyagulanyi bajja muwaana naffe abatamwagala tujja leeta ensonga zaffe tujjewo n'obujulizi bwonna obulaga Kyagulanyi teyasoma era alina kulinnya ku ballot paper kakati mwe bamuwagira mumanye nti mwawagira muntu mukyama alina bisaanyizo kuba ensonga zo bwe zituuse Kyagulanyi ku ballot paper alina obutalabikirako ddala. Obukakafu obujjawa nti ayinza obutalabika ku ballot paper okyogera in line with EC okyogera nga abanamusekendinga okyogera ngani mbanyi Kyagulanyi mwetolodde ebbanga ddene kugamba bwekuba muti ngutemeredde eno nona ku bbali kati ekisigadde
kukusirika business gweri ndigule ku ttaka. Taproot wagituuseko? Ddala njirenga nogirengera kubanga natandika mpola. Mbaga nengamba banna isi. Omusajja oyo yajje wammwe ne mumunominatinga. Yeah. Nti agenda fuka MP. Mbe kumpapula ze yakola ki? Ze yababa ne balekaana awo ze nensiriko manyi bolekana kunokola kyo ina kola. Promotion nengamba tujja zikwasasula akasente. Nempa bino jange ebiri. Wesasula mu banka ki? Bank of Africa ndoza mu sasula yali okumpi awo ku Jinja Road. Mitwale ebiri. Okay. Nenvayo ne bate bandi banga kakati bibi no tubikuwatti. Nitandika okubiyeka ennenya. Tandika okubiyeka ennenya nenga omukulu ono kiki. Ebyangu byasookerwako awo mu maathi 9. Jeno pepa yajigwa. Omukulu ono kiki. Tugenda okwerekereza ebintu. Omusajja yalimba emyaka. Ina agamba muzakyana mu ebiri. Empapula ziri mu Electoral Commission zira ezemakereza ziyawayo zira agamba muzala mu 8. Mbaga mumulabye muntu mulimba. Awo nasookera nga sinabagirawo biri bya munda. Mbaga kati musemateeka wa Uganda omuntu aba mulimba tayesimbawo. Kasi wa convict mu musawo gw'obulimba teweesimba okumala emyaka 7. Kakyagwa nyine tumusingisa okukakokka. Alida emyaka 7 nga takwatayo. Akalulu akaddako n'akalidda kabata kayingiramu. Male, jala tugende mpola. Konsani eriwa eri kukugwa General Paper na Mathi, konsani eri kukulimba myaka. Konsani zangu kukyagula nziri 2. Konsani eri jene eriemu. Yeah. Taina bisanyizo byesimba okuba president. Chechi mubuze ebisanyizo. Ebisanyizo byebiri wabyo. Njala tusoka tutune ebisanyizo byebiri wa. Senior 6 tajirina. N'ekyokubiri mulimba. Wabbaluwa obulimba obuliko n'ebiwandiiko. Nga twetaaga just okufuna obufunyi budde empapula zirage kooti erangirire nti pa oli mulimba. Tugambe isimu mulabye omulimba tabeera kalulu. Kuba article 102 kyegamba ya constitution. Bw'oba oli mulimba wabbaluwa nga bakongo okusinza omusango. Watu olina senior 6 teweesimba. Okay, thank you so much. Olwaleero according to you, you claiming taina senior 6. Minimum qualification y'omuntu okwesimba okubwa president oba MP yeetaaga senior y'omukaaga. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja mu kalulu after by elections ekyaddondo obutakkaanya obwaliwo omuvi egyaliwo wakati wa Ssebalusitenda Honorable ne Mwami Apollo Kantinti ne balangirira akalulu ako nti kasaziddwamu ne kaddibwamu. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ateekamu empapula ewa returning officer n'abikola byonna n'ateekayo senior 6. Olwaleero luno lwakyozze kati lwaki tewamulondoola wali nga agenda mu by elections? Mu by elections salomolera kubanga akakafo katono ako wa MP katono nnyo balinga bina mu 5 bina mbamika bangi nnyo. MP talina buyinza ng'omuntu atya akati saawa eno omusajja agamba mbu ayagala afuga ggwanga lyonna. Afuga milioni 40 afuga amagye, afuge poliisi, afuge economy, afuge biki naye mu bbanga eryo bali tumulaba bamubuuza fiscal policy amaga ayogera boda. Omusajja ono yasoma oba teyasoma agamba yazaalibwa 92 gwe mutulira bwe ndaba ayingiraana naye omusajja ono yanaaba atya kati obubonero bonna ne bubanga bulaga nti waliwo akabuuzo naye kati nga Munnayuganda naddita okulaba nti omuntu agenda okwesima kwa president semateeka kuwa enkizo mukebera asobola kuba tuyinza okufuna ekizibu netutwala omuntu nga alina ebintu byakiyayiyaye n'awamba eggwanga wano n'alifuga n'afuuka na mubinyo n'okusinga bano abaliko kuba tasome yaite ebibi ebirala nasiza neŋŋamba Electoral Commission wayi mulisaako mukawayira namwe mwaka constitution ebibandiko ebyo obirina yakuwa biwandiiko ki kati okuba bamunominatinga kyanjawulo kuba abantu bangi babanominatinga Sebaggala Seya yali mmeya wa Kampala mu 98 bamulonda ng'agamba alina senior 6 yatuuka mu 2 n'alimba balina akasero k'ebiwandiiko nga empapula teziriyo n'alivuga abantu bagende bookye UNEB Jobera nyamuganda okola ki bwe yavaawo kati haja agambe twebesija kaki nenga yali meya kakooza eyo nakati MP bamu wa minister yabutwala parliament yamugamba empapula zonna edda ni parliament yali akola ki haji muyanja babali oweri ne bamu wa minister parliament nemuga empapula zonna zikola ki
tetuzitegera so kuba nomination ya MP ebira ku level ya wansi ku district ida returning officer muntu omu yekka kyangu nnyo okumuferana n'oyitawo kati wano tugamba lindako kati soka tukebere. Okay. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG bebatuteekamu essente nga basangibwa awo Kireka Kamuli Road meters 15 zokka era nga bano bakugamba nti alina kyotunda nga kyawaka kya office saloon oba restaurant beekwate banoonyeeko ku mukutu gwa Facebook Sozo Property Consultants UG. At the same time osobola okugenda Kireka awo ku office zaabwe general head officers awo ku Kamuli Road meters 15 zokka bawe kyolina bakuwe sente obulamu bunyume ng'oyina sente mu nsawo ate nga weeyagala. Then ne company endala ettekamu sente beba Sankago nga bano bakafulu mu kushipinga emaali yo yonna okuva e China okutuuka e Mombasa n'okuva e Mombasa okutuuka mu warehouses ez'enjawulo mu Kampala. Sankago head offices zisangibwawo ku Wilson Road ku Arua Park ku kizimbe ekimanyiddwa nga Fortune Plaza. Banoonyeko ne ku Facebook balina page yabwe emanyiddwa nga Sankago. Ennaku 21 okuva e China okutuuka e Mombasa emaali ebeetuuse. So weekwate Sankago Shipping Company okuva e China paka e Mombasa emaali bagisaabaza bulungi nnyo teri nti ate basobodde emaali wanewale. Tuline malemabirizi tutunulira ensonga z'omubaka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate to be inshallah presidential aspirant. Yeah. Kakati njagala tuveyo tutunulire. Njagala tuyiseko mu mpapula zo zewajje ku isi. Ne inconsistencies ziziriko. Zewazuddeko na kyekiddako. Ekisookera ddala omusajja ono bwe yali ajjuza nomination document ye yagamba nti alina emyaka 35. Ono yali 2017. Of course bwagamba 35 mu 2017 ekitegeeza yali yazaalibwa mu 1992. Hakati obulimba bwe girageko mu kamera nomination form eyo ya Kyaddondo eno ye Kyaddondo yo page esooka eyo giraba ng'alaga ono yalina emyaka emeka 35. Kati eneba ya 82 akati obudde buyitawo mpapula zennyini ziri mu isi nevaayo Makerere University transcript gyagamba gyeyamuwa kuliko date of birth egamba 1980 date of birth February 12th 1980 yali mu Livingstone Hall. Yeah. Kale kibuzo kinalisoka okwebuza kuba isi nagigamba omusajja ono wagamba twamuzala mu 1982 natulamukaga mu 1998 abatulamukaga ku myaka 16 nga yatandika pia ku myaka ebiri tekisoboka wano wano kiddibwamu nti alimba amazima gani yazalibwa mu kyana mu ebiri yazalibwa mu kinana netuvaawo eno transcript ye Makerere gyawa ye yasoma kye Makerere ye mu DD diploma okay kali ka myaka ebiri wanda ko semester zali meka zali nnya netuvaawo netandika okwetegereza obuyigirize obuyigirize obusooka bwe buno bwalwa gyagamba bine buje yamuwa eri mmanya ga Kyagulanyi Ssentamu R nebwe abbreviating ebintu bino yensirika of course oliko omwenda gwa math nekyo sikikulu aba yayiteera agambe no yakitante Hill Secondary School. This is O level. Yeah, mwaka ki O level yagitula mwaka ki mukaga gwagamba. Yeah. Akati bwawutuwe tugamba muka tugende nejja ku senior 6 ululiye yali Kyagulanyi Ssentamu R kati nafuka Kyagulanyi Robert Ssentamu arrangement ekyuse because R bwa yetegeza Robert kali twali siwidi okubanga ekola ki ngesembe eno tuli bagikola ki tebagimalayo n'agamba yagwa GP n'afuna C ne D kati akalumanyira wali agamba omwaka we yatula ebibuuzo yatula mu March 1998 okutula level 6 yeah atenga yatudde senior form 96 kati kyangu nnyo omwaka atudde senior form 96 amala ebibuuzo bikoma mu 97 yeah n'andika mu kusatu okusoma kati mu kusatu gwa 98 abali mu senior 6 first term kati kituufu 98 waliwo entula 2 March ne November ekyakireeta nti bali batuza system ebibuuzo bya A level birekerawo okutulibwanga
mu March bidde mu November. Yeah. Kakati abaana abaatula mu senior 4 mu 1995 baatula senior 6 yaabwe mu March. Kati abaana 1996 yaabwe njagala gyatuliramu baatula senior 6 yaabwe mu November ne December owa 1998. Kati bikyagula nyono kiraga nti yasoma omwaka gumu elevo atenga ya myaka ebiri n'ebintu birimu bingi nnyo olita kulimba nti ayinza okuba nti yagimala mu mwaka gutya gumu. So nengamba ono omuyayi talina mukaaga kati ni posing amuko kati ni nnyo wano. Electoral Commission yetaaga certificate ya A-level yetaaga senior 5. Electoral Commission teyetaaga na certificate. Electoral Commission etteeka ligigamba nti omuntu ayagala okwesimbawo ku baka bwa parliament oba ku bwa president kati bano bwa parliament alina okuba nga yacompletinga must have completed minimum adverse level standard. Yeah. And I think completion yeyo they award you a certificate. Certificate bagikuwa what? Neno eno si certificate je nkulaga. Eno letter of verification, eno baruwa ya UNEB, baruwa dani dongo je yawandika anti mbirina. Kati sina manyi baje onakubate je wote yajiwandika. Kubanda na dongo manja mubuza omuntu kwa webuzo mchana mukale bya senior 4 ate omote ebuzo mu match wachena munana ngahana kuza myaka emeka. So point I know kubanga ya completinga. Kati UNEB yegamba gendo olete ekiwanike ebro kwa mu UNEB. Kati kyangu nnyo omuntu ava ku Electoral Commission before kyo gende entinda okufuna ebbaluwa agenda ku nkulu oba ku NASA ngolwa asinziddewa anti avudde ku Electoral Commission wali ku nyerwa mugegeno te ebbaluwa yena ajja ku kati bwapima munga wano kwe kumpi najja ku NASA nakola weeye najizaayo kati engeri yalujo beera abangi abasaba ebintu ebyo neze nebalo bazifuna mu ngeri za bulijjo aga nti ogirese nti kale leeta kati tuyongere okutulaga inconsistency endala ku basing okwagala okumuwanula obutalinnya ku ballot paper nkulaza inconsistency bbiri ekitegeza nti tamalanga mukaaga tayinza kubanga afuula nga yasoma A-level mwaka gutya gumu. Ekyokusatu tayinza kuba na mannya ga minisitule kunanga okana ku mpapula ze. Erinnya erisooka erya O-level liri Kyagulanyi Sentamu R. That is O-level. O-level. Thank you. Najja ku A-level navuka Kyagulanyi Robert Sentamu. Kyagulanyi Sentamu R nafuza Kyagulanyi Robert Sentamu. Najja Makerere navuka Kyagulanyi Sentamu Robert. Inconsistencies zino ozinenyeza Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu ozinenyeza institutions zino gye yasomera ebintu mmanyi mateeka etteeka ligamba omuntu ayagala okwesimba wajja kuba na bino kati gwe ayagala okwesimbawo badde niyo tolina gwe wekwasa institution lisomesa abantu bangi gwomanyi gye wajja ebintu Okitegera kati gwagala okwesimbawo badde nebayiyo kuba bino ebiwandiiko Electoral Commission teyabyenoonyeza oli yagenda najuza foomu naganja akola ki kwesimbawo namugala yakwesimbawo nti kola kyona kino nakirwa nakiri kati bikigenda kuyenga omuntu. Thank you. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG bebatuteekamu essente nga basangibwawo Kireka Kamuli Road meters 15 zokka era nga bano bakugamba nti alina kyotunda nga kyawaka kya office saloon oba restaurant beekwate banoonyeeko ku mukutu gwa Facebook Sozo Property Consultants UG. At the same time osobola okugenda ekireka awo ku office zaabwe general head officers awo ku Kamuli Road meters 15 zokka bawe kyolina bakuwe sente obulamu bunyume ng'oyina sente mu nsawo ate nga weeyagala. Then ne company endala etteeka mu sente beba Sankago nga bano bakafulu mu kushippinga emmaali yo yonna okuva e China okutuuka e Mombasa n'okuva e Mombasa okutuuka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala. Sankago head offices zisangibwawo ku Wilson Road ku Arua Park ku kizimbe ekimanyiddwa nga Fortune Plaza. Banoonyeko ne ku Facebook balina page yabwe emanyiddwa nga Sankago. Ennaku 21 okuva e China okutuuka e Mombasa emmaali yebeetuuse. So weekwate Sankago Shipping Company okuva e China paka e Mombasa emmaali bagisaabaza bulungi nnyo teri nti ate basobodde emmaali wanewale. Ate nga naawe ayagula emmaali ngeri eyo obuliddwa eza shipping osobola okubanoonyaako ne mukubaganya ebirezo ne muteesa wanewale ne balaba ba shipping emmaali yo bwe tuuka e Kampala ate olwo ne mwesogga akafubo n'olaba
engeri gy'obasasula. Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza GF07 ye office number banoonyeko era nga nkugamba nti bano bajja kuba bakusaabaliza emaali yo bulungi nnyo. Nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire there is a feel mu public erowooza nti wazze ku creating a diversion being into akalulu kengedde abasajja bagenda isi egenda banominatinga omusajja wa amaanyi approvinze aina percentage nene y'abavubuka n'abalonzi so ozze o diverting public kati abogere ebyo balinga abagamba nti gotegeka embaga yo ne mbamuli awo mu kidaala nze n'enzijja ku mbaga enkuba n'etonnya tize ndeese enkuba enkuba procedure gikola eba mpanvu nnyo mulimu ebyokubeerawo ebiro okwefumba byeprosa kyagula kisinze nzikoze yaziwayo mu 2017 sinze namugamba bene inconsistencies kati gwe kwekwasanze ofisa kiso kya mbuzi ekiba ku musa kituli omuki omubazi nze ndi mubazi eyakuvumbulidde mu electoral commission n'embijjayo noga bane mulabe nze siyenze nagyeko obulago bwaki bw'embuzi kati abo babera ofisa kiso kya mbuzi. Oyagala kiddala, what do you want? Njagala Kyagulanyi kuva ku ballot paper butagirinnya kati lwaki talinnya ku ballot paper talina bisaanyizo senior 6 ina agirina omanyi tebakulimbanga gubagayo buli gwolaba mu parliament abamusajja eri abakazi abambala empale z'abasajja so teuli baganti bolengera ayambadde empale abamuki musajja nedda male tumane tumwaza nti ndako guli musajja male abatulaba bali agadde okumanya okay toya tulalinnya totubuulira but ani ali mu kusindika who is funding you to do this kati olinga ndebula ogato ya tulalinnya olinga agambo mbweriyo no because male bwenkutunulira bwente you must have a force behind you you're not alone. I'm an educated person. What more force lwaki jajja wange yatwala ku ssomero yamala kusomero yagala mbeera omuntu ow'amaanyi obuvunaanyizibwa mu nsi yaffe Uganda nga neetengerera akali ate omwana bweyeetengera n'atambala ate wali wamusindika kulaba wali wamusindika nasoma amateeka nenga kukukamu kati nisajja mukulu mukuze nsusika emyaka 3 kati ngamba wali wansindika nasomera ki abo banafu manyo omuntu omunafu yaba alowooza bukisere walaba akoze ekintu ndi wali wamusindika wali tuba nali nyumyamuko n'abamu ku bakulu ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balaga nti he was bright yabuukanga n'ebibiina ebyo bulimba kibozi twakikubye ndida ko si bya bulimba tewakula naye ebyo babyogera nga sinayeta bizino mpapula kuba nasooka ne bagamba omuntu omwana emyaka 2 agenda tya muki mu P1 oyo Kyagulanyi egomba yatandikira okusoma kanoni Bukaraji primary yagenda mu primary 1 nga Kyagulanyi babira wasinda bakirayo wasinda kyalo kye wasinda egomba walo kilomita nga 5 okutuka ku ssomero omwana ow'emyaka 2 otambulawo tasobola akati Makerere ne basesemye entula ne bagamba ono wakinana kitegeza lwa myaka era yaviranga ewasinda kati ogende Bukaraji kati ebyo bya bulimba propaganda gwe bakola bakilaiminga nti he was bright ng'abuuka ebibiina kati oyina WOLOKOSO kati yali bright bagamba yabukanga primary kati sayina ekintu kiri ku second musu bagamba nti oyo mwana bambuza simanyi pisikisi nituganga abantu basirika katuli ku A-level oyinza kuba A-level eva ku 1 to 2 5 to 6 kati oba obuse ki wakati eriye bibina bibiri oba mukino ngoddamu kiri kati hawo obukawo ki so ebyo bya propaganda bamuleka bamukuba naye propaganda maana so possibility y'okubuuka ekibiina eri applicable ku O-level na primary ku A-level teriyo kati ate onaabuuka ki bagayo kuva kwempaka ku bbiri ogenda buukawo ki senior 5 senior 6 ogenda buukawo ki anti kwe kuyingira 5 first term 6 n'ogituula mu third term otya abasoma A-level mukimanyi okusina 5 olenga ogamba sasoma A-level nze kwati anti bwe wagisoma nawe okimanyi ndi ogera otuuka mu senior 6 nga wakaguwaka malako mukomyo kwakyakoze eki kwakyasigaddeyo. Extra Digest mugoba nsonga tuli ne malemabirizi Kiwanuka Hassani Kasimu munnamateeka
eyavuddeyo n'agamba nti ekijja kijje n'akwata omwagalwa w'abangi. Wabapima ddi abangi abo? Numbers don't lie. Ayina numbers, ono ayina numbers, ekyo tekiriiko kibuuzi era nsaba ekyo nsaba tukireke. Ezo numbers azirina. Omwagalo w'abangi mu ggwanga Uganda, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'agamba nti questioning obuyigirize bwe. Nga tuvuddeyo Mabirizi. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ono bwe bukeera ku makya ne bagamba nti omuyinako akakuku personal ng'omuntu. Okyejjamu otya? Omanyi abantu oba Kyagulanyi mwinako akakuku ng'omuntu oba sikamulinaako sinze nakyama empapula ze. Okitegeera? Nkitegeera. Kati sijja nakudda mu ebyo siwina akakola bano ndakako ebyo tebimatalinga. Newe nali baddeko n'akakuku Kyagulanyi ng'omuntu nga buli kimu kiri straight. Kati Besigye newe mamu mwinako akakuku nyinza omuga nti yasoma. Because buli kimu kiri ki straight. Kati ebyo tebimatalinga. Lwaki mulabise nnyo jjo ly'abalamu wano nga Buganda region efunye presidential candidate ow'amaanyi? Kati Kyagulanyi nagenda nti presidential candidate wa Buganda region mukalulu kabiri oyinamu Tony Joseph Mabirizi yes Muganda. Kyagulanyi ali Abaganda batwala bamulondamu kati wa Buganda region. Bwanika yesimba oluli tali Muganda. Anti kati y'omu kubalaza amaanyi n'embavu. Ebya kusakanya abantu kuleta bintu kubifula tribe kusakanya bali kubbirako sena kulimbalimba abantu. Kati Buganda region efunye candidate twamulonderawo. Twamulonderawo. Bwanika ali mu Muganda lwaki yali tali candidate wa Buganda. Anti bo weyinga amaanyi ganjawulo. Ku bonna bozomenya bo weyinga amaanyi. Amaanyi ago galina obba n'omusingi. Agana amaanyi mayigirira agamanyi mayigirire yaga namazina amagirire gamunyo omugongo manyi Kyagulanyi mayigirire tukota yite yasoma alinga seya ne seya yaje wano nga ina amanyi mangi bwebukera ku macha Honorable Kyagulanyi nakuba mu mbuga z'amateeka nti omulebudde nti teyasoma obugujja kunnyumira buno bujulizo bwenkunala Bro views bwenkunala urabona ayonka zina papula sazironze mu kkubo papula naziwandiika nezifujja mu kitongole kya gavumenti yake nyine gyazikola ki yazitwala. Njagala tutunuulire olwaleero luno wavuddeyo isi n'ekuwa empapula wasasula y'akasenteko emitwalo gy'ebiri. Njagala tutunuulire ki ekiddako akasente omuwendo ogw'okuliriza nnyo anti lwaki nkuliriza omuwendo ogwo n'omulala anaavaayo okusaba empapula ez'omuntu omulala amanye tekibeera emitwalo egi tebamubba. No, you paid your 20,000. Kakati so what is the way forward? Ki ekiddako nafuna empapula ezo ne abantu era ne mbagamba nti ziizo kakati tutudde awaddako ne wafuuka wazibu nnyo tutandika okulaba inconsistency tugaa nempandikira Makerere University nenjigamba mu mbuulire omuyizi wa mwono olinako kopi y'ebbaluwa gye wawandiikira Makerere? Zirina wano zoba otulagako. omuyizi wa mwono ali atya emyaka gino gya 1982 yagibawa oba Makerere nenjigamba kimba munkolera mumpe ku kopi ya gundi mumpe ku kopi ya biodata form waliwo form gye tujjuza ng'ojjawa ng'ojja Makerere timumpe ku kopi ya data form eyo Makerere ndabe omusajja wammwe Kyagulanyi yakola atya yajjuzaamu biki bwe yali awo. Kakati bwe navaawo era ne mpandiikira Clerk to Parliament ne mugamba waayi ku website okuliko ebintu Kyagulanyi bamuzala 1982 ate wano Makerere ndagamba bamuzala 8 naawe mpada byo yakola ki kuba njagala kumuvunaana bulimba buno bagenda akola ki azunza nimmaana empandikira n'abannira bano bakola national ID timumpe ku form gye yajjuza wano asayininga nga asaba national ID yateekamu myaka ki tutegeere tutuuke ku boni maro y'obulimba bwa Kyagulanyi kuba way forward ekisooka nja amuvunaana mu kooti criminal prosecution bakumusingisa ogw'obulimba obulabbayi ogawa amawulire ag'obulimba okufulumya ebiwandiiko ebimenya amateeka kati akasaba kumusingisa kuboti abavuddeko kati kino ekyokubiri ekyobutasoma A-level ekyo nakyo nenkitandikako nempandikira isose kuandikira electoral commission nenjigamba omusajja mu caveating oyo muteseko caveat temukiriza okwesimbawo paka ensonga eziwedde. So eno yebbaluwa gye wawandiikidde electoral commission the chairperson electoral commission Kampala
caveat/petition against nomination of Kyagulanyi Robert Sentamu. Kati goli shiwo nti gana amanya ge wataddeyo gegage because already okuba ekyamanya eri agwega kasembayo ku senior 6 wa ku senior 6 ge galiko lwaki ge wa considerinze kubanga betaaga senior 6 okumunominating so ge wa considerinze naawe nakozesezza akaago n'ekirala lwaki nkozesa gano gakozesa ku national ID so ko wasinzidde kuba ni namba eri mmanyaago kanteekeyo gano kuba gajjo twala yakola ki alage yo national ID wafunyeko access to yo nini namba kweri ku nomination document ye wakiso okay kati bali banabasabye bampe details nazo yajuza mbiki so omulungi atulabe kiwandiiko kino malemabirizi awandikira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda ng'akasaba kakugire Robert Kyagulanyi Sentamu obutalabikira ku ballot paper kubanga eya 221 ne kagamba naye nkyasagula gabwe nkyasagula mugira mulinda kuira nabo bagambe amanya gawo era wagitadde ku hold nze njiwa deboluwa nebagana amanya gawo kana dino wano gawo kana wano gawo kana abantu babiri abanani yatula kubakati kwe promotion wonko mako mukaga wokka okay wano wansingo owunzike baluwa kuliko copy 2 Kyagulanyi Robert Sentamu MP and presidential aspirant copy ye yagifunye jamuwewa kubanga EC ya receivings yayo yino received by EC Kyagulanyi copy jamuwe omuntu ajajji mutwalira ajimuwe wasagala alime kumanya bigenda mu maaso bagino omuteka koli ngarakimanyi kizo bachi twamwadde ko copy so ebaluwa je wawandikidde Kololesesi yeriwa ko yeno era violate runo ne kololo ya receivings deputy head teacher ya receivings omusanzemu mu office omukyala abadde mukulu emugamba njagala yaliwo omwaka honorable yatulira sirowooza nti yaliwo emyaka mingi kwa 98 paka emyaka katinga okay ebaluwa egamba to the head teacher Kololo Secondary School Kampala request for certified copies of USCE results and registration details of Kyagulanyi Robert Sentamu, photo album, register and examination results for March 1998 USCE. Photo album egenda ku UNEB esigala ku ssomero. Essomero liba n'eryayo. Ne copy yalyo. Ne UNEB nayo nekola ki? Neba n'ebyayo kuba abaana bumutuula era ekyema abana register yammwe n'obufaananyi bwammwe UNEB nayo neetwala. Kati UNEB nayo gye nsoose okusaba. Kwa UNEB nayo ngiwandiikidde eya UNEB. Okay. Eya UNEB egamba the Secretary Uganda National Examination Board Kampala request for certified copies of PLO. Ato igenze paka mu PLO. Kuba tubala awo bokiridde nnyo tubala myaka yalina kuba ezo forms za PLO izibaako emyaka PLO ikubaako emyaka omuyizi ono wa myaka emeka kusifya kubaako emyaka okitegeera ebintu biri betugoba obunimba bw'omusajja ono bwa myaka 38 ate nga zino zali mwana mu 3 n'okulima mbu alina empapula ate zatakola ki zatalina. Thank you. Egamba copies of PLOE, UCE and USCE results, certificates and registration forms of Kyagulanyi Robert Sentamu, photo album for March 1998 USCE candidates of Kololo Secondary School and A-level duration of study for 1997 March 1998. You know, UNEB jowandikidde era nabo ne ba receiving. Thank you so much. So awo entuse awo yimiridde obujulizi ngambo nonya n'abapadde so bano bonna bawandikidde ng'osaba ebintu bino bakuwa bbanga ky'okuddira era obijjayo ddi etteeka lye bayita Access to Information Act bagambe mu nnaku 21 so 21 days from now balina okubanga babireese okay naye obayinza okuleeta amangu ngeri promotion bwe yakoze bayinza okukireeta amangu naye nze mpisa ngera gitandikako okugiggulawo naddala gino egyokuwa empapula ez'obulimba okulongeza kugenda mu maaso tujja tutandika okugulawo emisango tumutandikeko bulungi so singa bukeera ku makya UNEB n'essomero n'amasomero gali gonna ne gakomyawo ebintu nga galaga nti go ge gakola ensobi ng'ate waggula dde omusango ku Kyagulanyi lwaki opreemptinga kye banaleeta in case tutunuulire in case welindako baddemu era nja kuba wendira ng'ongaba kati bazzeemu nga nkugamba saka atuddemu ekyo obali babazzeemu bwe bati kati bajja kuddamu era banaddamu nja bba nkugamba nti Mabirizi njagala tutunuulire lwaki mu ba presidential candidates bonna
olukobo olusibidde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi alina obubonero obulaga nti yasoma nti teyasoma. That's why olukoba ndusibidde. Obubonero bwe obw'obutasoma obulabira ku symptoms era mbadde ngamba olujja abantu nti n'abakebera coronavirus tebasanga atama ne bamukebera mala kwekoloza biki bamusujja ne bagala kuno bakujjako samples tukole ki tukebere akati Kyagulanyi ekisooka yatusooka kulimba myaka ngamba nze kenyini mu 2 gumu nga ni mu senior 1 nasa nalaba omusajja ku strike mwezi rate show wali mu senior 1 ne bamukyaza nga akoma kalulendera nga musajja mukulu baganda kala lema satu mwana kyagala ni 18 oba 17 biseera ebyo musajja alimba ono kati eyo symptom yesooka nimambuza physical police nga talina kyamanyi engeri gyakwa munanga betu abantu abagenda mu ile bayiza kubanga balingo kati kugamba katubuze so simu Kyagulanyi alaga symptoms sijja kubuza byamma sijja kubuza byani kubabbo mbwe mbalaba nga yes ayizo baya yayitayo. Thank you. Njala tutunulire bino byonna bona agenda mu kooti ebbanga erisigaddeyo tono nnyo ku printing obululu mabirizi court is a process fena tukimanyi ebintu bya court tebyoperating nga kutwala kanzu ne bagitungirawo n'odda nayo olweggulo kitwala process bwe bana keepinga on nga badijani ng'ensonga zino paka omusajja n'alabikira kalulu ogenda kukola ki ekisooka ne walabikira kalulu amateeka gagamba nti tekkirizibwa kulondebwa shall not be qualified for election. So ensonga zigenda paka kunaku lwa kulonda n'enkyanga kulonda bakusazaamu n'abagamba kandi tukundi mulonda twamuteekako naye twamuggyemu kyekiba ekyokubiri okujja mu combat paper newetaaga kooti Kasoola Electoral Commission talina mpapula era temukola ki temunominating bwe going ahead ne nominating analabikira kakonge ngoji complaining ako kuba wano nomination waliwo window gye bagaba ennaku nga 14 abantu bagende ba complaining kati era nga nzira mu window eyo nabagamba nabalabulirawo nominating ayite empapulazi era abazinanga bamujjamu obudde bugenda olwo bwe bamulemezaako kyekiddako kizibu nga otugenda mu kooti kubuzi nga lese empapula natukakasa nti yamala emyaka 2 ku 11 nebino ebibano byenda byabawa buzi nga empapula endala entuufu kati zagenda okuleeta ate bwazeta atubugana okulimba lima kyokebako na mu 2017 kuze empapula ezekiyayi naye omusajja ng'omwerijje omwetippyeko nnyo talina bisaanyizo bitufuga okutufuga kintu kyamaanyi omuntu alangirire kafyu abantu bakirabikwa mu COVID-19 obuyinza bw'omuntu abeera wafuga buli balika balabuza tukola mirimu gyaffe ebifuza bitukwatako kajagala gamba nangidde kafyu saawa emu tosimbule emmotoka yawaka kati omalegedi omuntu akufuga aba n'obuyinza dagaana okubaka ne mukazi wo kati obuyinza okubuwa omuntu buyinza kyakusaaga bibuza bintu biri byabwe byakusaagasaaga musayisazi mbusimanyi byabwe byalusaago these are serious matters zigenda kukoya igwanga so bwe bona balowooza nti tujja biteeka simanyi akati biki these are serious matters so tulina okubeera serious ku tukyagala otufuga bwe kitabe ekyo nga tuwedde ng'eggwanga bwe bunaakeera ku makya omubaka n'akwanukula n'agamba nti ensonga ezitalina makulu taziwa makulu ozzaako ki ate nze nkolera ku byanyanukula nze nkolera ku biwandiiko biri mu mateeka kubanga kati waliwo abatandise okugamba ensonga zo tezirina makulu bo bavuga fayiro bagenda mu maaso no problem bavuge ate olwo bakuba omukonaga nti wali gyogenda eryo olaba roadside nga bagamba go zero bridge ahead gwina ovuga n'ogwayo kati ate bimukwatako so gw'obakubye omukono obalaga nti tebalaga red mumanye kabiddenja gwasaze kati bubatagale balibirira bireyo nga balinyumya ne walumbe njagala tutunuulire olunaku olwaleero luno mu mbeera eriwo mu season y'ebyobufuzi buno abantu bavuddeyo buli omu abantu balaze interest gwe naawe ovuddeyo oli mu kuvuga fayiro yo ekintu kino lwaki okyejjamu otya okulowooza nti state si eri mu kukozesa kati mwakasooka okundaba state enkozesa nga mpawabira kabaka ate state yennyini ekozesa ate njiwawabire embaale njiwawire pickup y'empapula njiwawire mu East Africa kati olana common sense nga taliiwo era ebyo byonna kati bano bategeeza ki ziri musajja nasoma netengeredde
kati bibaddamu simanyi state aleka state yereka kyakulanyira banominating mu BHI kati singa yompumula yaliyo singa state yali serious bile problem yali bigobye bugobi bino yali bigobye bugobi umunako yete mabulaga zirika manya satu wagaukana nomubira ko stamp ni nominating kati state tubali siri kati ababadda mukulekana balekane byabwe ne gwanga lyaffe naye burobulemeze obanga deliver wa bus towuliza bigawo bana bebogera simanyi deliver yongeza omuliro okola mulimu gwa kuvuga kaka baje tujja kubera kugwaffe kwa kunula gwanga paka abanyo bana bakuba paper papa kawanaite papa zituma entufu za bwabazirina osetinze president nti munna Uganda avayo nasaba omukulembeze ku mutendero gw'enjawulo ebipapula era nkyagala bwenti ojagala democracy wa Uganda agende nga yeggula tubagala abantu kufugira mu brief case tize nasoma zikomula zize titula ku mpapula zo okaba minti zinakola ki nasoma tize omusajja muyifu nyoyo fuwa tuvuga katulabeko tumuliseko bide bya Museveni byakoma byajja natwanga obuwambi epapula yenye kali papula yenye yaze kuma ogambye cha president Museveni yakola atya ye atuwamba already aro kya musabe papula naisaba ka lwachi ngani azikuwa naisaba ka electoral commission weka kawo nganja otwa Miss African Court era bazinyima nebo kwaso kusonga busimanyi geno nnya ifingo authority nemugamba shingo authority mbadi manyi inakola ku copies ngalo kyawonye bampadde ne bangambo kuliko makerere kuliko UNEB kuliko corollaries sinemanya awo kuwandika kati kasi uli kasitayingira mboyinza ubona kuchaso just kubimujjako that's why abajukira mutegera kano kubano ku gate ngata nayingira ye urabone waba mugenyi ne baba mutungaze ku office era bamukebera amuziki katukebere nono virus bamukebera ku mulyango toza kuleka ate mwamulo kuyinga robo kya mujjayo otuka yonga nabala abasizi lwachi bwe wali ononye bya president bwe babi kumma wapowa lwachi wapowa guli obusawo kwalimu ebintu byagwo nti nali njagala kuwoza nti Museveni yasoma ne tumwesiki nga guliko obudde kakati nibabinyima nindekayo okusaba abantu babimpe ku mpaka otuuka Tanzania koti nga talina budde nga omusango munene bugende mu maaso nimbagamba ekyo katukireke tuwulire omusango obudde bwali bugenda ate nga yafune judge oba baku corrupting lwachi wakireka no ugambi yayita kitiko move ndio kusinga okwesiba ka application ke bapula za Museveni netumwesiki ngate njala bawulira omusawo gwennyini obulimu ebintu ebingi bagusale ngokola kuna kutuuka odda kuki nenzira ku musawo baguwulira kyobola mugambe nti nga 3 September bugenda kusalibwa bwe bakumega ate omulwanyi omumize ebyo mujasa akutte mu ate bakuttirayo naye abagenze kutta kati bamuttirayo nga bano twalwaganyi nasubala wala butediza labenga tawagenze okubana bo so iba mega ebyo jakiraba naye nga kinyizo okugamba nti ebyo kooti ejulwamu mu East Africa. Thank you. Lastly ngatunze kanjagala tutunulire roughly waka wabe misango emeka mabirizi. Nze sibala misango gyempabye. Tuntunulira nsonga gyempabye. Byo bikola bya bunafu. Ebyo kutandika okubala simanyi maze kululimbisa wa meka batugamba yaje atugana tugamba nti tebamala misango emeka jogusiza ne wabaawo enchuka sigenda jigamba kubana jo mingi sijaji tikuna ko jimingi mpabe msawo mingi ngo omuntu mu company wa mu association y'abamanlenda bino nababe msawo mingi kaki succeeding ne kati abala bajeregerera naba abalekana mission 2 mu yange kubanze nali embale nempoza ondo kwalo kwa 2 tukubale kuda kwa 2 mugumu naye uya balekana talina jawangwa tawangula kati mu because abantu babere ne bagamba towangula musango jana propaganda ani yawangula embale yani omusajja oweka sanda semeyo osubuka yafuma parliament guli nabagamba abade bagera okwesima mu 2 mugene munone kuvu firiyo paka 2 mwemeka mwesata yabo nabagamba yaba netuwedde ani yakikomyawo kyo nakati kwa 2 mugumu kachabo izi nagene mbaye bakubenga nti mwana uyu yawoze mwana katulwa kwa naso baba ndio tabangula mwali mu project ya age limit nga mujivugane Lord Mayor najibukamu what happened yafuna wako actually yangamba nti twali tugoba omubbi ibo yasale ensalo yena ako maunze nesala ensalo ne mugoba ne yasalire ensalo so yiya koma wako maya manye nsonga zenze ndeyongera mu East African Court. Thank you. Njala tutunulire omusango gwa kabaka goguli kuche. Guli ku Supreme Court. Twagulira zali 17 ndoza omwezi gw'omukaga. 16 gw'omukaga. Guno omwaka. Abalamuzi batano bagulira tulinze ensala yaabo. Gwadi. Moteka tugamba on notice bajja tugamba ensala ewedde. Bajjo salawo
ensala ejja kuba y'amaanyi nnyo kuba esalawo kabaka ampa ebbanga semendo batazimpa ogirindiridde yes kuba bakolako efujjo lingi wansi eno nga bakola propaganda waabwe naye kati Supreme Court manyi ejja bawa level kubalina okubeera. Omulungi atulaba tuli ne malemabirizi Hassan Kasim Kiwanuka era nga gwe tuli nayo olunaku olwaleero tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka era nga bakugamba nti banoonyeeko bagula ekyawaka office restaurant saloon nga kotadde amataka n'amayumba era nga bakugamba nti yonna gy'oli basobola okunona ky'otunda sente ne zikusanga ku mobile money ne bakuteerako nezizijjako ate ky'otunda ne bavuga emmotoka n'ekinona n'obeera nga gwe okubye gudiigudde ng'oli wali bw'olya sente zo. Era still tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa wali ku Arua Park 14 Plaza office number GF07 nga bano bashippinga emaali yonna okuva e China okutuuka e Mombasa n'okuva e Mombasa paka Kampala in just 21 days. Banoonyeeko ku mukutu gwa Facebook era banoonyeeko ne ku Arua Park awo ku kizimbe ekimanyiddwa nga 14 Plaza edduuka liri GF07 Sun Cargo Shipping Company. Lastly nga tuwunzika abantu bavayo ne bakuba ebituli mu nnonda ya executive director aliko kati n'akakiiko of course ekyo yinze nakipointing out tembagamba bino bya kiyayi era East African Court nize kyenasalawo government tenaba kudda mu kuleta newoza kyakubisa ebituli mu kulondebwa kwa Idi omukyala aliko ka Dorothy Kisaka yayita mu Kamoli atya omuntu yalondebwa president ayisa mu Kamoli era yamusimira omukutu ogumuyisa mu Kamoli because mu mateeka KC Act ne Constitution Public Service Commission ye ino recommending ya president abantu bakola ki abokulondako bamaze okola interview ne babuliriza abayisi kati ye wano kye yakola ate president yawandika erinnya tyono mumumpereze mumubuza ibuzo mumumpereze mulonde ebyo byogero binako bukakafu yes biri mu bolwa ya musoni wajiraba nga awandikira chairman wa Public Service Commission nti bali wamanga banoti bambulize ibuzo bampereze omanyimba nonyeza bunonya nga njagala kakte nungi naye abala bagende balange so tutosobola kulonda bakozi mu kola bwekyo kati tunule omuntu nga kitaka ntebe yagitula mukko okumala ebbanga nete bamwa chance egenda tebamwana chance egenda ku interview so process yabadde nti mulango omulimu ne kitaka asabe n'abala bakoleki because a public office yes obusi wa minister n'abala basabe bamala okusaba mulabe ani asinga bashortlistinge bakole interview so waliwo obuzibu. If someone comes out and say malemabirizi Kasimu Hassan Kiwanuka is an enemy of progress okyejjamu otya because gwe buli ajjayo omutwe n'ayitawo bw'ati ng'oyagala oteme progress y'abantu abayaaye oba progress y'eggwanga. You know, we must progress as a country. Era foundation ya progress as a country ya rule of law teri nse kwa kulana natagoberera amateeka kati kisaka ya no progressinga ate abala abanyisanyize ebifuna omulimu ogwo no batemerako ettaka no gamba nosema ayina kyajasabiramu eri yabalokole mulokole mulungi ebyo ani yali abyogera Museveni bibiri mu balwa yinti omanyi nonyeza kalakita biki n'ateeka mu nti mulokole teyabiteeka mu kisaka najeka yana gulema mukwata ku church kyomanyi mwanne mukama tumwagala nnyo era ebyo bwe bwo bato wano musisi mu byekiyayi banakampate bamukaba kati musaru walimu ekizayiro ense munyiga alimu ekizayiro mu America so singo mu bagwali kulangibwa mugeri osanga musiyali isanga binga buyeyisa waliwo abadde bagamba nti okuba projects ezimu ng'okuli project ya Kyagulanyi nti omuli against olw'engeri nti office emu kumwotuula it's a public building balaika bakuwa rent ne bagamba obeeramu olubeerera nti office yo eri ku kizimbe kya government kitegeeza government yakuwa emyaka gyonna ng'ogivugire project ya Kyagulanyi omusesetule ng'obeere mu rent nga tosasula waliwo ebibuuzibuuzi bitasaana kuddamu kati office yange beri ku kizimbe kya post office company yetongedde government ayagala okipangisa akawandiika ebbaluwa n'agamba nja kupangisa kizimbe oyagala bakawa yakya sente mmeka nti bwezi nosasola okukola ki okusobola kati bya bulimba byonna waliwo screenshot eyavuddeyo ng'eraga nti waliwo bannayuganda abawangalira Bulaaya be wali osaba kasente
ne bakwekyusiza fundraising yali yankukutu nayo kenyini twali wajja wano ne tukola nga nonya sente ngakola fundraising ya East African Court kati abo Patricia Sewungu batumbavu tovuma muntu bwoti ajja kuwabira wabiri bawasi mutumbavu nti namugamba mbadde nsaba okimenyewo gona kola disclaimer yo yampa wabiri olirede okubbinkana okuyita omuntu of sound mind nti mutumbavu kile tuli wa sound mind wa sound mind yengo oli musibu okay kati namugamba Patricia ndi mukunoonya sente for this cause mbadde nsaba nkolera live abantu bakoleki mbanyonyole kati eyo nayo songo iliawo nti mabirizi anti yali ansaba live nga ansaba fundraising eyo nayo songo ilimu makulu of course fundraising yali public kati bodda moyo yivuga nti aba Mungu ba mu Uganda owo Mungu ba yabeera ati owo Mungu ba bairawo tukera kuza kuliawo tategera bulungi nebiri komunika tabitegeera omukyalo oyo nomuzadde mulamba anti era mutumbavu kali golo iso kikola so nti Mabirizi agenda asabiriza kubanga yangamba tukoleko live naye nga fundraising but you know America Trump fundraising actually America bolimo fundraising a given amount of money tebakuita na ku panels ya presidential debate party debate actually bobe ya ticket ya dip baga soko $1 million bweziti bobato bazi kumetojja because fundraising yamu kukintu ekiraga nti abantu bakwina mu obwesige kati goloza ulokoba baina amawo n'ekyalo democracy bamutegeeranga bali balooza byakusaaga mu busazi. Okay, lastly nga tuwunzika lwaki tofunayo public office emu neweesimba onookiikirira abantu olabika olina ebirowoozo ebinaakulaakulanya ensi eno. Siyinza kwesimba mukunda kwa Museveni okunda kwa Kibbi kwa Kiyayi notomwesimbako ye nga yefunayo office endala naye banaakubbirayo ate akatulu wakateeka yani ebyabakama bwe nagamba nti inage kenyini simwesiga kubanga yaliki engeri ebintu bye tebitegereka ebimabega nakati akyali mulamuzi naye agamba kiyama lwakulonda akati oba omusubira kukola ki osubira kwesimba woddi nga Museveni agenze alivaako ndikirowoozaako olwo kiri bakifo kyekyo ndibirowoozaako Museveni bwaligwa luyinza okosanga luyinza okuddamu ne tuteekateeka eggwanga buto nga nabino bimulowoozaako ngaebifo ne bikyukira ddala ne wajjawo ebifo birala nnyo olonda nonda lwe mba nsobodde kana akajja onaalonda nyinza obutalonda kuba mmanyi ka Kibbi gwewagira otya nti bayinza okumubba sina gwe mpagira kuba sikiza mu kalulu sikiza mu policy ya kulonda ya Museveni sikiririzaamu ate mpagira muntu omuntu batuferereyo kubera bajja bakolera balimbe bale bakupa emiggo n'abamu baffe bajje bakufere bakuweze percentage gye baagala ebyo biggweeraawo. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG be batuteekamu essente nga basangibwawo Kireka Kamuli Road meters 15 zokka era nga bano bakugamba nti alina kyotunda nga kyawaka kya office saloon oba restaurant beekwate banoonyeeko ku mukutu gwa Facebook Sozo Property Consultants UG. At the same time osobola okugenda Kireka ku office zaabwe general head officers awo ku Kamuli Road meters 15 zokka bawe kyolina bakuwe sente obulamu bunyume ng'oyina sente mu nsawo ate nga weeyagala. Then ne company endala ettekamu sente beba Sankago nga bano bakafulu mu kushipinga emaali yo yonna okuva e China okutuuka e Mombasa n'okuva e Mombasa okutuuka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala. Sankago head offices zisangibwawo ku Wilson Road ku Arua Park ku kizimbe ekimanyiddwa nga Fortune Plaza. Banoonyeko ne ku Facebook balina page yabwe emanyiddwa nga Sankago. Ennaku 21 okuva e China okutuuka e Mombasa emaali ebeetuuse. So weekwate Sankago Shipping Company okuva e China paka e Mombasa emaali bagisaabaza bulungi nnyo teri nti ate basobodde emaali wannewale. IBRAH Mukasage manya gange tetugenda kubanga tusukka wano njalako baza tiimu gye ntambudde nayo Idris Lukwago, Daniel Mugoya nga kwotadde ne Tone Sennabulya. Njala kwebaza okujja ne tuwayawayamuko tujja kuddingana nga bakuddidde bewasabye verified copies era nja kujja wano mbagambe nti bibino ebize naye nga ensolo ku kizigo kwerinda abantu tulina kubwoya bwe nti mbulawo kusikawusibwe nti ojje kuba kigwo. Okay. Kale tweyanze nnyo tweyanzege oyo ye mwami Male Mabirizi Hassan Kasim Kiwanuka.
kale sebo assalamu alaikum wa alaikum salam tukwatagane mubeere bulungi. Extra Digest mugoba nsonga. See you next time.